Bukyanga tulindanga mbaga yamaze nebeerawo yino njikuleetedde mu bulamba nga bwe yabadde newankubadde yabadde private naye nagezezaako ekisoboka okuba nga temunalina okugakutuusaako tofaayo okuba nti sigatuusa right oluusi mba nkyanoonya bukakafu yabaddeyo bati yabaddeyo eriyo kubireeta nga jasi yabadde kiwaani so nkuleetedde ga mu bulamba luno nduleese newankubadde nga akabaga kano kabadde ka private naye nkugamba nti nze nagamba buli kimu njanga kukimaliriza ate nkituusi gye kirina okutuuka. Embaga eno yabadde yakyama jjukira nze nakola kinabagamba nja kubireeta ye bannange abaffe wamazeeko okutegeera ani yabadde best friend ku mbaga eyo guno omukolo omanyi ani yabadde naye nga amazima eriyo content oluusi gwolwawo okufulumya nga okyanoonya obukakafu naye ng'owulira ofa bufiisi naye nja kuba nkugamba gwe atanaba kusubscribe nga nyiga ku subscribe awo kiri mu kigambo kya red okunene ku notification bell ne ka like okampe ate bw'omaliriza endowooza yo ogiwe nga ate ogireka mu comment section anti muneempulira olugambo lunsiiwa obusiiwa omukyala Asia n'omwami Charles twabalabako nga SB4 atandise obakwasaganya kale okubasisinkanya era nga wano we twatandikira okulaba Asia ne Charles naye nga Charles yawo yatandikira okufallinga mu love nani ne Asia kwegamba Charles bwe wasembera Asia bwati bannange emizibu gikola ki ate nga ye SB4 ekintu akituukiriza nga omumanyi omwami nti ebintu bye agusa ensonga nga bwe yagamba nti ye talemererwa talina kimulemererwa kati ku nsonga nga zino awo gwazanyirawo ddala era mpaka Asia ne Charles bwe bagattiddwa actually sinakugatiwa wabula ne bakola embaga mu kimbugumbugu oba tugiyite wano wennyini wetwalabiddeko Kadama Phoebe 971 nga naye aliwali emetron w'omugole n'engamba bannaye eki kino ate nga twali tetukisuubira nti yajja kubeera metron twali tumanyi waliwo omukwano gwa Asia erinnya ndyerabidde nga gwe tumanyi yagenda obeera kyaliwe wali wona bwa metron naye twagenza olaba ate munaye Phoebe ekintu yakikola ki yakikwasaganya ekitaabadde kibi kwegamba banyumye awo ate wetwalabidde ne muzeeyi Jemba nga naye bannange muzeeyi Jemba teyalinze kulumutumira mwana yesituukiddemu munambiro ate nga n'ow'omunanasi naye omukolo yagubaddeko olwakuba nti tusobodde mukulaga wano naye eno nga Asia ayimba kimunze nga batendeka najjula kafece eno nga Charles banaye wamwenya watula ku mwana tuwagamba bannange akabaga kano kabadde private nnyo era nga olunaku lweggulo mwabalabyekaawo nga bali mu makeup biki kumbe kabaga kali mu kutambula naye ng'eno ebintu abamu tetunaba kubanga tetubikola ki tubiziga naye twagezezaako nnyo okukola ekisoboka ate tube nga tubiziga tumanye ki ekitambula yeeyo mu keetaalo ka makeup wano wabaddewo wetwalabidde muzeeyi Jemba wo wennyini ne twebuuza ate muzeeyi Jemba anoonya ekikumbe ye best man awo wennyini wetwalabidde nani n'ow'omunanasi naye yabaddewo wetwalengeredde SB4 media ng'ekintu ekikola ki awo wennyini ng'ali kikwasaganya lwakuba kontenti eyo teyamulirizinze naye ffe twakoze ekyo ebintu twabifunye kuzimu ku nsonga ezakozeseza akabaga kano okuba private abantu abamu tekyabasanyusa okuba nga Asia agenda kufumbirwa Charles abantu bano nga tubamanyi bombiri nti balina oluzungu lwabwe bo bokka bennyini bwe babetegeerera ate n'obwongo bwabwe nti naye kirungi nti kuliko omu asinga munne okutegeera oba otunudde omwami Charles musajja mulungi musajja mukulu ne mu ndowooza kwegamba endowooza ze zisingako eza Asia nwakwade ng'endowooza za Asia zo zikyalikoko wansi so nabo bantu Asia yayimbidde Charles ne Charles natuuka n'agamba bannaayi kwegamba ate Asia yabadde anyumye nga tuze wabbali yalabikidde mu ttuluba eddala ennyo naye ng'eno Charles bannaayi awulira amaaso gamuyiha alabye ekyana kimuyimbira ekyabadde wali bannange ye lwaki sisonyiwa embaga eno n'atava ku mulungi afa awoza kamba si buli wano entunadamu bye bye.